tangaza kintu kimu basebo ne banyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalula kawedde twagamba omala kasuula ddayo waka ku mulundi guno sigala wa banyawo ne basebo njagala mutunulire body language soma omubiri mu comment ombulire zaya akatambi katandikira tangaza kintu kimu basebo ne banyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalula kawedde twagamba omala kasuula ddayo waka ku mulundi guno sigalawo. A few moments later mpakalala bino naye yabyogera just sabanga kimubulamu nakadde katuuke osobola okulaba ku binene. kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu kati oyagala ba voter protector nda kusigala okuuma akalulu kange gwani fanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye gonoojja namakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Era bwe banaaba bakuwadde olukusa abo simanya bakama abo mbugenda obeere voter protector zikusanze zaayo katikali. Bino yabyogera tugenda mu kalulu ka January 15th nga discussion nene nyonyo wakati wa temukuba kalulu ne musigala ku polling station ne wakati wa bagamba nti eddembe lituweebwa ssemateeka okkakuba tusigala ku polling station. A few moments later omukulu ajjeeyo ekigambo bulungi nnyo nga kisabike bwe kiti n'akitukubako bw'ati. tangaza kintu kimu basebo ne banyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalula kawedde twagamba omala kasuula ddayo waka ku mulundi guno sigala waawo beerawo tovaawo ku mulundi guno omala kukuba ennyiriri ne bababala ngugundi kandi tugundi afunye obulubwe buti temuvaawo. Kale tweyongere ne highlights zaffe endala awo tujja katujja tukusiigira ekifaananyi nga naye mu comment section bw'ombuulira bw'onnyonnyola simbula embalasi Pavini. Kyagulanyi yakola ki njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Kyagulanyi tulina kitumwetaaza era tetumunoonya until as yesterday. Bwe babanga bamulumba ne bamenya ennyumba ne basala amadinisa ne bamenya enzigi ne beetika ekitanda n'omufaliso ne bagukanyuga ebweru kaakati baba kusangamu Kyagulanyi olowooza ki ekyandibaddewo. Twagala abakulembeze mu kiseera kino nga Museveni asowotose nga basobola okustandinga ebintu bino ebyadduka gumite ekibasasuza ssente mu spacing eno ey'ekitiibwa. Olunaku olwaleero twazze essaawa 3 nga tulina essuubi nti omusango guno gusobola okugenda mu maaso nga bamaze okukola ku ebyo Dr. Besigye byasaba. Dr. Besigye yagamba Justice Baguma okujjako ng'ensonga zino ez'obwenkanya nga tetunnagenda mu kuwozesebwa nga zikoleddwako tonsuubira kujja wano osobola n'okugenda mu maaso n'osala omusango n'ogunsalira gw'ogugwo ne wejjako ekikwa kye baakusiba naye nze okujja mu kkooti eno kikafuuwe okujjako ng'ensonga zino zikoleddwako. Ekintu ekiyitibwa fair trial kugamba kubeerawo n'obwenkanya nga sinnalamulwa ekyo kyetikka bino wammanga. Kakati mu nsi tozannyisa kye bayita obudde. Omugenzi Moses Radio Sekibogo yayimba n'agamba nti tozannyisa obudde. It is just a matter of time. Abo abakirabye ku mulembe guno batukolerayo kastika akagamba nti a few moments later
oluvannyuma bwe tunaddamu okukuwuliriza oyo gw'olabye Dr. Lulume Bayiga muna People's Front for Freedom yava mu kibiina kya Democratic Party GTDP yagamba mwami Kyagulanyi ng'abuzeewo yeekwesa avudde makage ataasa bulamu nti Kyagulanyi yali mutiitiizi ayinza atya okudduka makage n'aleka obukulembeze n'obwekibiina yali baddewo rigimu ya mwami Museveni n'emukwata n'emuggalira bo ng'aba PFF n'aba opposition ne beegatta ne bawolereza Kyagulanyi oba ne bamulwanirira eddembe ery'obusibe ne limugibwako kakati y'omu yakedde ku kooti ya Dr. Kano Kizza Besigye olwaleero tebisesa but ebintu ebimu bituyigirize ti munno bw'abanga akaaba ekimansa nnaku kigimansa mpalo kanzije nkuwa ebibadde maaso mu kooti awo Dr. Kano Kizza Besigye aleeteddwa mu buwaze ako kakulu nnyo Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu buwaze mu kooti era ebigenze maaso mu kooti tebibadde birungi ono atuuse n'okubeera ng'ali mu dock oba ng'ali mu kaguli naye nga bakyamuleseeko empingu ekyo nno tekitera kubeerawo era kinnantalabika omuntu okubeera ng'ali mu maaso g'omulamuzi ate n'asigala nga asibiddwa empingu si kya bulijjo ekyo kye kimu ku bikakasa embeera Dr. Kano Kizza Besigye gye bamuyisizaamu okumutuusa mu kooti yali yalayira n'agamba tadda mu kooti ya mulamuzi Baguma Emmanuel nga balooya be bonna tebateereddwa kakati olwaleero bamuleese ku mpaka ne banne abalala babiri bwe bali mu musango guno gw'okuvunaanibwa kulya mu nsi olukwe ngenda kulaga engeri trains ez'amawanga ga East Africa oba eggaali zino zetumanyi ng'ez'omukka newankubadde abalala kati bakozesa ggaali z'amasannyalaze Kenya basobodde okutulagako railway system yaabwe bwetambula eggwanga erya Tanzania nalyo lisobodde okulagako oba okushokesinga railway system yaabwe bwetambula oba railway transport yaabwe bwetambula then ne Uganda tusobodde naffe okushokesinga railway transport system yaffe wetuuse emyaka giri abo be bana Tanzania then ojja kuddusaako ko maaso tugenda kulaba nga waliwo ko bana Kenya nga nabo balina train ezo then ojja kulabako ne maaso eyo nga waliwo eyo yeyabana Kenya kakati nga waliwo n'eyabana Uganda gye biggwera oba gye yekomekkerera wonna tugenda kubeera nga tutuukawo ensonga tuzitaganjule tulabe kiki ekiremeseza development oba oli awo development nga weeri kiki ekigenda maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda. Jolo Ssenyonyi olunaku olwaleero avuddeyo n'alaga okwennyamira kwe eri gavumenti naddala ku ngeri gyekwatamu abantu abo abavaayo okugisongera ku bikyamu ebigenda maaso mu gavumenti yaabwe gye bakulembera okusinziira ku leader of opposition Jolo Ssenyonyi asinzidde Makerere Kavule mu press conference ebaddewo olunaku olwaleero era ng'eno gy'alaze okwemulugunya kwe eri gavumenti abagambye bwe mbanga mwagalana kutuuka ku level eyeerondera abawakanya kakati oyo aba agenda bawakanya aba agenda bakola atya so ebigambo tubirina era tugenda bikutuusaako mu bujjuvu still olunaku lwe lumu olwaleero National Unity Platform eparade nze ba kansala ba chairman baabwe LC1 abavuddeyo contestinga oba abavuddeyo mu kuvuganya ku bifo bino era ebaparade nze balazeekaawo ne babasabira Sarah Njere na kubaagaliza birungi mu kaluluko bwa chairman LC1 ke tugenda okubeera nga tukuba mu nnaku ezitali za wala nnyo okuva kati omusumba tafuuse omusumba mulowooza soko mpeeko katini nnyo ku bigambo by'omusumba Martha Semakula owa Dominion Church esangibwa Nateete luli yayogera ebigambo wiiki ewedde ne mulowooza nti mugenda mukuba mumunyize naye abalaze nti aliwumite ne ku mulundi gunaze n'akuba ku luno takubye alinnyeko n'afotoola mpa ku bigambo ebyo byayogedde ebisembyeyo byayogeredde ddala ebyo ebisembyeyo bimpeeko katini nnyo ate then nzije ebigambo n'emboozi tubyogere obifunye
Lwaki nze yali malaya munvuma obwamalaya? Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader Gwe mutaddemu essuubira mwe mulaba ng'omulokozi. whom you see as a savior. Naye yali Ssaabayaga. And he was a real person that was Ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. and he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe. that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'aleese yali malaya. So- Lwaki sikusala video soko jimpereka like ku speed etenkanika information etuke mangu kwayagala okugiraba n'okujiwuliriza. Buli lwa likinga video munnange kitwawula kubalala ne kituwa amaanyi era ke kiri nti totudde ku TV video jiweka like. Subscribinga bwe tutwegattangako mu butongole. Buli lwa subscribinga ng'oli mupya obeera ogenda funanga updates buli budde buli ssaawa buli ddakiika n'akatikitiki fa amawulire tugafunira bwe paba bwe tugakwata ne tugakutuusaako tugasengejja okakasa nti mulimu byestaza. Ekyo nno kibeera kikulu nnyo mu ngeri y'okurespectinga community gye tuweererezaamu. Nzikiriza nkujjukiza QIT ate ne bakama bange abalala. Bwe nkomawo ebigambo n'emboozi nzije tubituule tubinyumye tubyogere era tubigguse. Tovaawo nkolamu katono nnyo bwe nti nkomawo. Aba QIT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma, kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi mitwalo 3 kitundu zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 461 367. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala
ogenda kubyeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mu kwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli w'ayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kava akamugamba. I don't know where the whisper came from. N'eri eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Awo n'awaalira n'entebe y'ekyaddondo n'agigendamu. And now he ran to become a member of parliament. Bannanga awo nabo ne watamumalira. And it was not enough for him. Era akaama ne kamugamba. And the whisper came to him. Ojja kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president. It would be better for you if you become the president. Era n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa president. And he went and contested for Kati presidency. amaka ge ag'ekitiibwa White House yagireka wali e Magere. Now he left the White House in Magere. Oba mulimu bakozi kati basaawawo. I don't know the people that are living there now. Ali mu America yeekukumye. He's in the US hiding for his life. Sitaani akuleetera okuwalirira n'obulamu. The devil makes you to push for your Obalaba life. ye Yesu agamba. Jesus says, bwe mubanga n'ekyokulya. if you have what to eat n'ekyokunywa. and of what to ebyo drink, bibamalenga. let that be enough for Yesu you. bw'ayogera ekyo. When Jesus says takugamba that, bugambi nti ya lumonde weebake. that eat only sweet potato and sleep. Agezaako kugamba. He tries to tell Can you, you please take it slow? osobola okukitwala mpola Genda mpola. mpola. Go slowly. By'owaalira si bye birimu emirembe. What you want to attain does not Nze have mu the peace bulamu you bwo mwe want. ndi nze mirembe. I'm in your life and I'm peace. Nze kiwummulo kyo. I'm your rest. Temukuba amayinja kuba njogedde ku musajja mwe mbadde mpa I kyakulabirako. was giving an illustration. Kuba nabadde ndi concert ne ngamba tewali alina ku namba agira mpa ku nnyumba eyo ngira mbeeramuko. Isn't anybody having their contact to render me his house that I may live into the Makama White nene ga House? kitiibwa yagaddukamu. It is a glorious house, but he fled. Mpulira wano mbu waliwo omusajja abasiba. That there is a man that is arresting them. Ne ngamba kale senga yasigala eri ku liri eddaala. If he had kept at the other level, naye sitaani yakulowooza nakino kiringirize nakino kikole nakino peep kikole into this, bw'onaba peep into tokikoze the other. togenda kuba na If mirembe. you have not done it, you will not have peace. Wandiika. Tukwate pen tugende mpola mpola oba oli awo tusobole okubitegeera. 1. Musumba bamwita Martha Semakula, ye mukyala Semakula, amannya ge ye Nancha Martha. Asumba church eyitibwa Dominion Church esangibwa awo e Nateete. Nga bwe ngambye tukwate mpola nga situnatuuka ku bigambo byazzeemu okwogera. Abantu bangi bamuvumye, baamuleeseeko background ye empitirivu ennungi n'embi, because ffenna tulina olugendo lw'obulamu lwe tutambudde okutuuka wano we tuli olwaleero. Nga tonnaba kubeera Musumba Martha olwaleero, obutamatira bwe bwakujja mu kyaki gye wava, gye wali osumbirwa, gye baali bakusumbirwa, gye bakusumbira, nga tonnaba kubeera wa musajja yasooka, because tukimanyi nti omwami Semakula gw'olina si ye musajja oba oli awo gwe wasookerako. Bwali butamatira bwo oba mu biseera ebyo wali tonnaba kulaba Yesu, nakumanya nti omusajja gw'osookeddeko gw'olina okuwangala naye matira n'ekyo kye walina mu kiseera ekyo. If that is in case nga wakyusa omwami gw'olina mwami Semakula nga si gwe watandika naye. Now bw'obanga enjiri vanjiri zonna oba ennyiririza essula zonna eziri mu bitabo ebitukuvu oba mu kitabo kya Bayibuli ekyokkiririzaamu ekitukuvu, kirimu njiri esobola kubuulirwa ndiga. Nze ng'omuntu kye nagaana okumpita endiga nti olina kutuwa example eziri associated to politics. Yes, politics is everywhere, ekyo ffenna tukkiriza, naye engeri gy'oleetamu example. Bw'oba ogamba nti of course mwenna mukimanyira mukkiriza badde ayogera ku mwami Kyagulanyi, ye Guy mu biseera ebyo eyalina buli kyayagala mbulamu naye n'alaba nga tekimala okubeera omu ku kyalo nga ye mugagga, afadhali kalwanirira abanaku abalala abali ku kyalo, ekyalo kibeere ky'abagagga
oba oli awo ensi esobola ekyalo kyabwe kyongera okubanyumira. Kakati gwe bw'oba tosobola kukkiriza nti Mwami Museveni yaliko minisita mu gavumenti ze yawunzika, kyogamba Mwami Museveni yali tamatira ekifo ky'obwa minisita kyali tekimumala mu biseera ebyo. Mu bulamu tulina we tutuuka nga tulina okwerevetinga, nga we have to improvise kye tuba tukola ne tukyongerako obuyiiya, either we tuli ne tulekerawo abalala ocreatinga space y'abana abajja ababadde bali inspired by us mu bifo bye tubaddemu. Singa bukera ku makya gwe omuntu omu n'osumba ekkanisa okumala emyaka 4 nga toyagala Ssaabasumba oba toyagala musumba yenna oba reverend yenna kujja kutekinga over, naye kuleetako ku kipya mu kintu ky'osumbidde oba ky'okulembedde okumala emyaka 4, obwo bubeera bukulembeze oba tutandise kufuuka nakyemalira? Mpadde nange kyakulabirako. Now gye wava ng'omusumba Martha, kiki ekyakuleetera okwawukana ku church gw'okolewo church? Yes. Era tuli sure kyenkana kinti kweyo church kwogenda osembera, era naawe ekigenda okujjawo kulookeera. Oba omukyala ono bamuvumya abantu bangi. Nze sikiririza nnyo mu muntu avuma, nzikiririza nnyo mu muntu reasoninga. Jangu omuntu omunnyonnyole bunnyonnyozi dani okumuvuma. Of course okuvuma kuyina engeri gye kutuswaza, but kisinziira kutuswaza mu baani. Waliwo okuswaza ng'obadde weekuumidde ekitiibwa kyo, ne waliwo n'okuswaza nga gwe kennyini already weeswaza oba nga weeswazizza dda. Kati omuntu eyeeswazizza edda ne bonaamu reasoninga ogenda kuba ofuuyira ndiga mulere. Naye omuntu eyeeswazizza edda bw'omuvuma omuwa maanyi gongera kukola kyamanyi because oba omusanze mu area of expertise ye. Lwaki njogedde bwe nti oba omusanze mu area of expertise ye, oluvannyuma lwa bannansi abasinga okuvaayo ne bamujajinga ne bamuinsultinga ne bamuhumiliatinga, ng'omusumba as a leader omukulembeze mu church mu kifo ky'okujja n'abagamba mwankwata bubi, mwanfuna bubi mu bigambo byange. Kale statement zange zaali ABCD, just nali ntegeeza ABCD. Mumanyi kye yakoze? Bwe yazze yakoze kiri kye ngambye nti people will respect you, they will not insult you singa obeera naawe weekuttenga obuvunaanyizibwa. Naye abantu bagenda kuvuma kukutyoboola n'okukkakkanya singa naawe oba weetwalanga eyekkakkanya, weetwalanga eyeetyoboola, weetwalanga avuma abalala. Ebigambo by'omukyalo ono byabadde bwe biti, bino byayogedde ku Sande olunaku olw'ejjo. Example y'emu eyamuvumizza abantu, ye reply y'emu gy'awadde abantu. Kati ekibuuzo ne kijja gye ndi mu mutwe gwange nti bino obyogera just kufuna fame. Of course abamu tubadde tumanyi Dominion Church, kati tugitegedde Dominion Church gyeri. Instead of okukozesa ekibi okukishapinga okukijjamu ekirungi, yayongedde kukwata kibi n'akibikkiriza ekibi. Ebigambo bibino ulirizaawo nnyo reply ye. Tusimbule Pavi. Lwaki nze yali malaya munvuma obw'amalaya? Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader. Bwe mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi. Whom you see as a savior. Naye yali Saabayaga. And he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. And he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi wammwe. But that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'alese yali malaya. Abaagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu. Beloved, what abantu boogedde ebisingako awo. People have spoken much more than that. Tekirina na makulu. It is not very important. Era waliwo ababadde baŋŋamba. And there were people that were telling mbuvaayo weetonde. That please come. Ne nga nze muwala wa Yesu nze. I, the daughter of Jesus. Netonde kuki? Relenting over what? Bwe tosobola kunkaka kwetonda. You cannot. Okwetonda tekuva mu bantu.
okwetonda kuva gyendi. Repenting comes from nze nyina okutegeera ensobi gye nakoze. It is me to understand the mistake I made. Nkiwadde obudde wiiki nnamba. I've given it a full week. Ne ngamba bwe tutuuka ku Sunday nga nzudde ensobi yange. If it comes by Sunday and nja I've kuvaayo neetonde. I'll come and ne repent. video nzizemu ne nzeetegereza. And I've watched the videos. Sisobola kwetonda. I cannot repent. Kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi. Because I watched everything and there was no kuba nti ebigambo byange Katonda abitaddeko amasannyalaze yaŋŋamba dda seewuunya ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwa. Kakati omukulembeze abadde alina okunnyonnyola either abamufuna obubi bwe ziba nga intentions ze tezaali ku kuvuma. Lwaki mukudde oba toclarifying oba totereeza bataakutegeera? Omuliro bannange teguzikiza muliro. Ekyo tekigenda kuvaawo. Omuliro always gye buva ne gye bujja teguzikiza muliro. Cheap popularity. Ettutumu ery'amangu. Naye ng'ate eri kukosa. Ofuna ettutumu ery'amangu naye nga you're disrespected. Abantu tebakuwadde kitiibwa. I think Mwami Kyagulanyi oyo abasinga balabikanga abagezesa obugezesa okumanya amaanyi ge. Honorable David Kabanda yakugamba nti CDF ku position office yokka gyalimu ey'obwa CDF amaanyi agali mu office y'obwa CDF ng'agaseeko n'ekitiibwa eky'okubeera mutabani w'omukulembeze w'eggwanga tebimala. Kyova olaba ayogera ku Kyagulanyi nti tayimu etuuka Mukama n'akusitula n'akutuuza n'abalangira nga tokyalina kyakukikolera. Ng'oyagala toyagala ne gw'otasuubira kukomentingako alina okukomentingako. Oyagala toyagala gw'otasuubira kukwogerako alina okujja akwogereko. Kakati ofunye omukisa omanyikiddwa mu nsobi. Mu kifo ky'okutereeza ensobi osiige ekifaananyi ekirungi because obuweereza bw'olimu bwetaaga okukuŋŋaanya abantu. And abantu be weetaaga okukuŋŋaanya togenda bawa mmere nti gy'ogenda obbaliisa. Abantu olina kubaliisa kigambo. Then who will trust your words? Nti azze kumubuulira. Gye bali bati bameka? Percentage y'abameka b'otemedde oluggi emabega n'obaggalira. Because bamaze okutegeera gwe badiiringa naye ali unapologetic ku kyonna ekimufulumye either nsobi oba si nsobi teyeetaaga kumanya. But anyways, comment section nzigule osobola okumbulya kiki ky'olowooza ku bigambo by'omukyala oyo omusumba Martha Semakula oba omukyala amanyiddwa nga Nankya Martha. Awo tuvuddewo. Nyabo oba ssebo gwani voter protector mateeka taliiyo. Byali bigambo bya Simon Mugenyi byabakama Electoral Commission chairperson. Yatutegeeza nti kimenya mateeka ife by then okumala okulonda ne tusigala ku polling stations we tulondedde ne tukuuma obululu. Era n'atuwa ensonga ze nti eyeesimbyewo abeera ne ba agenti babiri. Bwe mbanga abeesimbyewo muli 10 kitegeeza mufunye 10 times 2 ba agents abiri. Waliwo ba electoral officers ku buli polling station. Waliwo kwegamba security n'akubuuza nnyabo oba ssebo ozunga n'amakooti ogatwala wamba ogenze ku makalulu. Kakati omuntu oyo y'omu eyayogera ebigambo bino okuwangaala kuno kutulabisa ebintu. Sebo n'otunula n'olabanga bw'otenda. Byali bigambo by'omugenzi Pristio Paul Kafeero. Yagamba nti okuwangaala kuno okutulabisa ebintu. Sebo n'otunula n'olabanga bw'otenda. Essaawa zino tetuli mu kutenda. Tuli mu kutenda musajja yatugamba tetukuuma kalulu. A few moments later atugambye tukuuma akalulu. Era ye musaale naye okumanya naye anyumiddwa obulamu ng'akitugamba. Buli wokazaako akatambi ako essanyu linnetira. Kati statement enzijuvu
kuba voter protector gye yakozesa mu kalulu ka January soko ogituwe ngama yagituwere na ku full screen tukomewo tuulire ebigambo ebipya ku kulonda kw'abasentebe b'ebyalo n'abegombolola abagambye bambi abeegayiridde nga n'essanyu limwetimbye si mu bukambwe ate kati wano waliwo perspectives bbiri oba body languages bbiri wano olabira ddala wano mwaka akatambi olabira ddala omuntu eyogera with bias ng'ayogeza ekinugu n'obusungu kati nyawulira bagamba nti mukatambi kano akajja ak'olwaleero ng'olabira ddala ayogera ng'ate yeesekerera ajjukira byeyogera luli ne biasness gye yakola ki tuzeewo wali tutandikire wali katambi tezanyisa obudde mu duniya playing akalipa vili tugende kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na ba agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa oba baweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observer kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye goonojja namakooti gondizi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke abagenda kubayoola ng'enseenene mu kinnyonnyoke indeed abantu babayoola ng'enseenene n'abamu ku be bayoola bakyali mu makomera olw'obululu kati wulire yayogera ebigambo bino a few moments later simbula emboozi eyo Pavini werinda sekta tangaza kintu kimu basebo ne banyabo ku mulundi guno okwawukana akali akalula kawedde twagamba nti omala kasuula ddayo waka ku mulundi guno sigala waawo beerawo tovaawo ku mulundi guno bw'omala kukuba ennyiriri ne bababala ngugundi kandi tugundi afunye obulubwe buti temuvaawo lwa nsonga nti okulonda kwa chairperson tekugenda kugwa nga mumaze kulonda yeeke nnyini ekiddako embagirawo nti chairperson alina okulonda ani agenda kubeera vice we ani agenda kubeera secretary w'ebyensimbi secretary w'ebyokwerinda secretary wa information secretary wa environmental protection and development kati abantu abo chairperson alonda agamba nti ndonze mukyala Mary abeera vice wange mwabeekyalo mwe mulina okugamba nti ye oba nedda soko ozewali wekasembera nti mwabeekyalo zaawo oba opuleyingirawo wagambira nti mmwe abeekyalo mwe mulina okubeerawo ako kakulu mwe abeekyalo kyokka neeruli nga tulonda abeekyalo ffe twali tulonda secretary w'ebyokwerinda secretary wa information secretary wa environmental protection and development kati abantu abo chairperson alonda agamba nti ndonze mukyala Mary abeera vice wange mwabeekyalo mwe mulina okugamba nti ye oba nedda kale famire ya mwami Simon Mugenyi byabakama olwaleero tubasaba omwami mumufumbire ebintu ebiri extra ku byatera okulya byemuteekerateekera kajuisi kubanga olwaleero omukulu yakeddeye
essanyu limwetimbye essanyu lyamubuganye ne kwegandi limubuziza embiibya ne bw'aba ayogera kyeraga. Comment section mbalinze mumbulire jao oyo tugaddewo chapter ye mbalinze mu comment section mumbulire ebigambo bya Simon Mugenyi byabakama Electoral Commission boss mubiwuliridde mutya mubiteesaako mutya awulikikange yejjusa byeyayogera awulikikange eyalagirwa okuwogera byataayagala oba byamanyi naye nti byali si bituufu era ku mulundi guno awulira ssanyu kubeera nti ebigambo byatugamba bye bituufu oba bitugamba bugambirwa kuba nti kye tuyina okukola. Waliwo okubeera ng'olina okukola ekyo oyagala toyagala yadde nga si kyekituufu ne wabaawo n'okuba nti ogenda kukola ekituufu. Komenti nzigule. Never lose hope. Mulamu tobulwanga essuubi. Bw'ogattanga ku ssuubi lyo n'ogattako obudde, essuubi bw'oligattangako obudde n'obulamu, sabanga bulamu ssuubi na budde ebisigadde bireka. Omuntu bw'akunyiiza nkusaba tomukola kibi, togenda muloga, togenda kukola ki, wanika buwanisi mikono ogambe Mukama nsaba ompe akaseera ak'obulamu ndabe ku balabe bange, nsaba ompe omukka ndabe kiki ankoze kino kyalizaako mbulamu mu maaso. Ekyo yokka yesala gy'oba osaba. Dr. Lulume Bayiga muna People's Front for Freedom agenze maaso okutegeeza eggwanga lino olwaleero nti alaze obwennyamivu bwe kubigenda maaso musango gwa Dr. Kanokiiza Besigye. Remember, Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yakafuluma eggwanga ng'agenze ataasa obulamu okusinziira ku kyonna ekyali kimugoba n'ekimuyigga. Kye tulabyeko oluvannyuma ekivubye ba Besigye, kye tulabyeko oluvannyuma ekivubye ba gundi ba Lukwago. Omukulu ono yavaayo n'ategeeza nti Kyagulanyi mutiitiizi nnyo, yali badde avaayo, yali badde tava mu maka ge, ab'ebyokwerinda bwe baba bakumukwata ne bamukwata, bwe kuba kumutwala luzira ne bamusibya luzira, bo nga banna PFF baali badde bajja ne bamulwanirira mu makooti ne bawoza ne bamusabira beyiro n'ateebwa n'adda mu maka ge. Ekintu kye yakola kya butiitiizi kyali tekikoleka muntu nga mukulembeze bakulabirako. Yayogera ebigambo bingi mu programu namba, ffe ne tusalamu katono ne tukasigaza. Soko mpe ebigambo bye yayogera, yali programu ng'eriko abantu bangi naye ng'abantu abo bonna bagezaako bambi okumulaga nti waliwo kino n'ekiro. Kwegamba soko owulirize ebirowoozo byali mu studio olunaku olwo na buli omu kye yateesa. Bwe tumala tukuwe ku Dr. Lulume Bayiga ng'olwaleero akaabira mu maaso ga kkooti ziganye okuteekawo obwenkanya ku baabwe. Wuliriza ebigambo bino. Ne beetika ebigambo kitanda Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Kyagulanyi tulina kitumwetaaza era tetumunoonya until as yesterday. Bwe babanga bamulumba ne bamenya ennyumba ne basala amadinisa ne bamenya enzigi ne beetika ekitanda n'omufaliso ne bagukanyuga ebweru, kaakati baba kusangamu Kyagulanyi, olowooza ki ekyandibaddewo? Twagala abakulembeze mu kiseera kino nga Museveni asowotose nga basobola okustandinga ebintu bino ebyadduka gumite. Enkola entuufu yandibadde nti gwenga leader wa opposition owa NUP mwe musinga obungi wandiikira Secretary General wa DP owa UPC nti ku cabinet yaffe tulinako ebifo bibiri owa FDC naye mmwe ne mulondamu be mwagala kubanga mukolagana nabo. Most likely abasinga baba tebakolagana na kibiina back home. Ebintu ebyo biyinza okuba bye byanyiiza lumu n'agamba kamba kube counter attack. We twaviiraawo ng'ekibiina kimugambye etteeka eryo lireke
NRM yamugamba nedda, FDC yamugamba nedda, UPC yamugamba nedda, kakati etteeka eryo yali akolera ani okulireeta. Kyanewunyisa nnyo kubanga ate wa DPA yalireeta. Because DPA kimanyi bulungi ebiri eno mu nkuubo bajogerako bagamba yafumbirwa eri. Ate Richard Lumu yaleeta ebbago. Kati nze omuntu alowooza nyinza okugamba oba DP ne NRM buno bufumbo bwabwe bwe bwagala okuleeta bino. Amateeka ga Uganda nsuubira galeetebwa mu kiseera ekikyamu n'omutima omukyamu. Njagala bannayuganda baleme kwerabira nti Uganda mwolabira munnabyafuzi nga zagamba ze kulwanira naye nga yeerwanirira. Yakola ensobi emu yakukuta n'akantu ke mu nkwawa. Aba DP bamugoba kubanga yali takanya nabo nebya cooperation agreement byabo. Era we yatuuka eyo tebamuganya. Omusajja watu yavaayo n'obutabo bwe bwonna mu nkwawa. Yakihaipinga ngenda kutugenda kulaba ngeri kyobuyinza gye abantu abali bagamba nti atunze ekibiina kyaffe ne bakatana atatulaba osubiddwa jja tusanga ku YouTube alina kyaleeta okutuuka Museveni bwe yamwegana namukuba kyekiye ekyasooka mu maaso pya. Ensa za DP zibeera mu nze ng'omuntu so si mu kibiina kubanga ekibiina kakati kiri tekikyayinanza okululume bwe tubeera mu eyo yali program ku Radio Simba. Dr. Lulume Bayiga mwe yasinzira okwogera ebigambo ebyo. But what is interesting today, Dr. Lulume Bayiga banyabo ne basebo olwaleero mpuliriza olwaleero abadde ku kooti enkulu mu kibuga Kampala n'agamba nti mwenyamivu era mweraliikirivu kubanga bonga aba PFF bagudde mu lukwe olw'okutuga Dr. Kano Kizza Besigye ku kalabba. Chimanyi ompulidde newe yagala nkuddiremu neka nkikole. Dr. Lulume Bayiga muna PFF olwaleero ku kooti enkulu mu Kampala azze n'ategeeza amawulire nti bagudde mu lukwe olulaga engeri gye bagenda okutta oba okutugamu Dr. Kizza Besigye ku kalabba. Kyusa omutwe ogwo nga bwe ngukuwadde nga baakwata Kyagulanyi teyadduka ng'olwaleero Dr. Lulume Bayiga ali ku kooti enkulu agamba bagudde mu lukwe olw'okutta oba olw'okutuga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamutuga kubanga n'owaabwe abalemedde mu kkomera. Kimanyi otegedde owaabwe Dr. Kano Kizza Besigye muna PFF abalemedde eruzira. Owaabwe owookubiri muna PFF president era Erias Lukwago abalemedde mu kkomera eruzira. Yali asabirira Kyagulanyi aleme kufuluma ggwanga naye bamutwale mu kkomera era yagamba mbigambo bye nti yali baddewo ne bamutwala eruzira. Bonga bannabyabufuzi ne balaga solidarity ne bagendanga ne beeyiwa mu kooti mbungi mu kooti ne basobola okubanga bawa Kyagulanyi beyiro oba okukkiriza akakalu kaayo yeeyimirirwe adde ebweru naye nga tadduse mu ggwanga lye. Kizza Besigye yakwatibwa mu Novemba wa 2024 tuli mu 2026. Erias Lukwago n'embeera ye ey'obulwadde ey'obwobulamu nga bweyimiridde ne gye buli kati Lukwago baakasaba beyiro emirundi egi beyiro tebannagimuwa. Kati wuliriza ebigambo byayogeredde ku kooti. Tya munnabyabufuzi tozannyisa obudde buli Kyagulanyi kyakola ebiseera ebisinga bakikriticizinga yakakikola bamu appreciatinga kyahappeninze nga bwe yakyogera oba nga bwe yakiteekako obunabbi. Ebigambo bya Dr. Lulume Bayiga katusooke tubifune babituwe. Kirabika nti ekitongole kino ekiramuzi kyekibadde mu meeting n'abakuumaddembe n'abantu abatonotono era ku ttiimu zaabwe era be batubuulidde nti ne Dr. Besigye tajja kujja newankubadde twabadde tukimanyi nti okusinziira ku kubeera nti Lukwago akyali mu kkomera ne Martha Karua tebamujjangako
kye bamuteekako ekya persona non grata nga tebaliiwo. Dr. Besigye tetulowooza nti waliwo omuntu ayinza okumugamba nti jangu mu kkooti nga ttiimu ye teriiwo, kubanga ebyamateeka abimanyi, ebyeddembe ery'obuntu ery'ebyobuyange abimanyi, era wano ebibuuzo byabadde asoyasoya omulamuzi Baguma mumulabye nga adduka ne mu kkooti nga bimusobyeko obungi. N'olwekyo nga kizibu nnyo okumukirizisa okumala gajja mu kkooti ng'ebyo tebiriiwo. Dokita, tulaba nti Dr. Kebbi Besigye alina abaloya balinga 50 naye kati ababiri baba nga tebaliiko nasalawo okusigala mu kkomera kiba tekimukusa waliwo baloya abalala babasobola. Kaakati osobola okubeera ne bagolokipa 20 ng'obaleeta mu kisaawe nti no bazanye kubanga olina golokipa 20. Buli ttiimu muteeka okubeeramu abazanyi b'amateeka, era buli munnamateeka ali mu ttiimu ya Besigye mpiki ku bwayo. Buli omu akola omulimu ogugwe, buli omu akola gugwe. Abalala bawandiika biwandiiko, abalala be bavaayo ne boogera, abalala beetegereza obulipo bwe baba bateze, abalala ne bategulula obulipo bangi, naye buli omu alina ennamba gy'akuba, buli omu alina ennamba gy'azannya. Kati gwe bw'obeera ng'ogijjeewo oba oleesa amalibu mu ttiimu eyo n'ekigendererwa kyo bwe tuba nga tukitegedde nti ekigendererwa kyo kya kukosa ttiimu yaffe, osobole okutwala omuntu waffe omuteeke ku kalabba, eyo tetujja kuwerekerayo. Era bo bennyini be balwisa omusango guno okugenda mu maaso. Naye munnange reverse psychologist ali Mwami Museveni yagamba ate Besigye tayagala kumuwozesa. Besigye ayagala kumuwozesa naye kakali agende mu kkooti nga ttiimu yo gitaddemu amalibu tekikola. Era neteeka bwe liri kye tuyita fair trial, omuntu ateeka okubeera ne ttiimu ey'abannamateeka be yeerondedde. Yes, ate bw'ababeera nga bazze nze avunaanibwa nina n'obuyinza okweyogerera. Mubadde mukirabo wano bulijjo nga Justice Baguma aba akyawuliriza Besigye ogenda okulaba ng'ate akubye emmeeza adduse. Kati omulamuzi odduka otya eri gy'abaaliko si interview nti bamusoyasoya bibuuzo, baba bamubuulira amazima gateeka okubaako okuwaako ruling, ne mumulaba ng'adduka ne mumulaga. Era yawadde ne order nti nammwe bannamawulire bagenda bateekerako nnyo galubindi ezibalemesa okutuuka mu kkooti. Muteeka okwerwanako ku kintu ekyo, naffe tujja kulwana okulaba nga mubeerawo. Justice tasobola kubeera mu nzikiza, nedda. Justice ateeka okubeera mu lwatu, era mutukoledde omulimu gw'amaanyi okulaga Uganda ebigenda mu maaso. Kubanga ab'amawulire temuba kubaawo oba oliawo ne bandibadde batutwala dda ku kalabba. Ne bwe mubeerawo ne mulaba omulamuzi ng'adduka emisinde. Kakati ebyo ebigambo kuba akafaananyi nti Mwami Kyagulanyi ye musibe, Lulume ne banne be babyogera ku lulwe. Ndowooza olabye. Kuba akafaananyi nga Dr. Lulume yayogera ebigambo bino ne banne ku lwa Kyagulanyi nga Kyagulanyi musibe tasobola kweyogerera. Dr. Kizza Besigye aleeteddwa ku kkooti okusinziira ku kwogera ku maaso g'omulamuzi, alaze nti bamuleese mbuwaze, tebamuleese mu kwagala kwe. Kubajjukira yali yagaana okudda mu kkooti ya Justice Emmanuel Baguma singa oba mpaka nga bannamateeka be okuli Erias Lukwago ne saundi oyo yalimu akawuuma simanyi oba kajjidde masannyalaze ago. Yali yagamba nti Lukwago bw'aba takomyewo ne Martha Karua nga tebamukkiriza nga balidi be, ekyo tagenda kubeera ng'akola ki ng'akikkiriza ekyokudda mu kkooti. Naye ono alabiseeko naye ng'agamba bamuleetedde mbuki mu buwaze mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. So ekisinza okubeera nga kitukwatako oba nga kikwata kubazze mu kkooti nti omukulu atuuse kubeera mu dock oba mu kaduukulu mu kaguli ng'akyali ku mpingu nga bamunywezeza bamutaddeko empingu. Ekyo nno nakyo si kya bugunjufu, si kya bulijjo,
neeyisa ndala nnyo ekyo tekitera kulabikwa ndowooza omulaba ali mu ddooko oba mu kaguli naye akyaliko empingo bakyamunywezezza mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Eyo bwe mba nkugyeyo train z'eggwanga lyattu Uganda, in fact sooka mpeko katambi ako. Sooka mpeko ye kennyini ng'abuulira omulamuzi what happened. Bamuleese ye ne banne Abedi Lutale, Captain Ola, naye nga bonna tebaagala, tebabaleetedde ku kyeyagalire. In fact Besigye bali bayinza okuba baleetese ku kyeyagalire. Naye ne gundi naye agambye Captain Ola agambye nti azze mu kkooti nga tamanyi nti abadde alina okubeera mu kkooti era ne bannamateeka abe tebasobodde kujja kubeerawo. Sooka mpeko katambi ako aka Besigye ng'abuulira omulamuzi ekibaddewo. Then I go there. Why is this still? I know I'm still on handcuffs. They remove me more. I came here by duress. Them first remove them. So, bye bigambo ebyo. Tulina train za East Africa. Okuli eggwanga Uganda, eggwanga erya Tanzania, eggwanga erya Kenya. Tumi bwe tuba tetwerwanyeeko tulabika nga abaswala Uganda mawanga gana amalala because go ga improvings ojja kujojjemu eryanda lino lyeriwuumya sound oyo Pavin asa agenda kuyita mu akaloboozi ako. So kontereyoko katambi ako tulabe trains zino abalala bayina gikulemu wali naye wali jamu okitegedde obuzibu buli awo. Munsonyiwe mukko maisi twagala bba wabiri ekaana. So train zino obuzibu bwazo nti bo baakyusa ne bava ku nkola enkadde, ffe tukyali ku nkola enkadde. Bo bali ku nkola eri smart eri modern, ffe tukyali ku nkola eri eyedda. Eggaali neeyitawo ng'ekuba omukka waggulu awo. Bali eggaali ze balina ziri electronic za masannyalaze. Enguudo okuyita gundi zaabwe zino railways zaabwe ndowooza oziraba. That is Tanzania. N'omuntu yennyini asikirizibwa okulinnya train because erabika bulungi, ayambadde bulungi. Ekkubo kweyita wasikiriza suubira ne station webeera egenda okuyita nga walaayi wakola ki wanyirira. Ekintu kiri electronic abantu okiraba ne kyeggula abantu ne bafuluma. East Africa, Tanzania ne tugenda e Kenya olaba nabo ekintu bakyerevetinzeemu. Station weeziri abantu kwe bayingirira ne bafulumira zirabika bulungi nzimbe. That is Kenya. Wait for our country Uganda. Twagala eggwanga lyaffe linyirire. Just pozingira bupozingizaawo. Laba ekkubo. Train yokka kweri kuyita eggaali y'omukka. In fact ffe yaffe tukwatibwa n'ensonyi okugiyita train. Ne tugamba eggaali y'omukka. Wokka weeyita. Si kifaananyi kirungi. Twandyagadde twogerenga birungi byokka ku ggwanga lyaffe. Kino leader of opposition kyagamba nti bwe mutaafune bawabula gavumenti tugenda kulaba bizibu nga tewaliiwo progress mu nkulaakulana. Girekeeza nnyo Pavin. Now bali balina biri ffe tukyalina jafanga. Wokka weeyita wakusinduukiriza emmeeme. Lengera Tanzania wokka weeyita. Kakolansi malidadi. Ffe baani bannayuganda abateegomba bakulembeze baffe. Please nawulira nti mwagira mwateeka ebintu bino mu pulaani munteekateeka mubireete babikole biggwe. Tufuneko okuleerwa system etambula oba operatinga bwetyo. Operatinga bulungi. Kenya olaba wansi weeyita. Kalungi. Eyali badde pavement abantu we bayita.
wanyirira ekkubo weeyitayo nga yiyo train era lirabirirwa naye yaffe juzi yasiranira mu ndeeba. Okay, twagala ekyaffe era tulina okukyogerera ebirungi naye kyasiraana ekyaffe kye tulina okuwaana tubikkirire ensobi tugane kwogera ku train yaffe ekigaali kyaffe oba eggaali yaffe ey'omukka. Railway system yaffe ekyali bubi. Abakulu abali mu buyinza mu Works and Transport Mwami Fred Byamukama yingirawo ekintu kino mukitambuze tubeere ne system ennungi tuleke amamotoka gaffe waka nga tulinnya okuva gye tusula nga tujjira mu train tukendeeze ne ku mugotteko ogwa jam ayitiridde ku makubo. Nze sisobola kuleka mmotoka yange yadde piki yange mbuninye train eyo ku nfaanana gyefaananamu. Naye train bw'eba erabika bulungi emmotoka yange lweddugadde nja kulinnya ki? Nja kulinnya train. Akapiki kange sente ze nali maze ku boda ng'enkuba enfuufu okuva emukono okujja e Kampala ne accident okuba nti nzikendeeza nzeewala ninnye mu train ng'enyirira. Nve namuwongo okujja nga nnyirira nga ne kinninye kinyirira. So bino Joel Ssenyonyi byayogerako bw'abadde ali wali ku kitebe ekyekavule ekya National Unity Platform ebigambo bibadde brief. So kompeko ku mukulu Joel Ssenyonyi ng'abuulira mwami government nti bye mukola bibulako just era mu buli ngeri mukkirize nga mubeere n'ababawabula ababalaga ensobi ababagambako. Bwe mutakkiriza bagambako you're losing it. We muli sofa si mmwe muli obulungi ababagambako mubakuba bukubi but mugezeeko okubategeera mulongoose ensobi ze babagamba. Nze naalibadde musanyufu nnyo road block eyakolebwa juzi ku Muwanga Kivumbi singa abasirikale bokka abo abaaliwo be baamaliriza operation ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi empigi. Twalibadde tulyokera tetwaligambye nti Muwanga Kivumbi abuzeewo atwaligambye mu Honorable Muwanga Kivumbi akwatiddwa ali ku poliisi olw'emisango gino n'egino n'egino. But essaawa zino sawa 48 ziwedde nako tukyateebereza oba musajja wattu byeyogedde oba musajja wattu baalina okumukwata oba musajja wattu waliwo ekitagenda bulungi wakati w'abalamuzi ne gavumenti. Kugamba mutulekera ebibuuzo tuweeko ku lead of opposition nga nnyonnyola ebigambo bino. Akatambi kaakano abakulembeze bannange boogedde ku nsonga zino ensonga ez'obumenyi bw'amateeka obulumbaganyi kati obukolebwa bannayuganda aboogera ebikyamu ebigenda maaso abakulembeze abawagizi ebintu bino bikyamu ate byennyamiza eggwanga lyaffe okuba nti oli bw'avaayo n'ayogera ku kikyamu kikolebwa kati aba afuuse mulabe wa ggwanga kuva ki bannange kubanga bw'otandikira kufa abakulembeze kitukakatako kakati nze nkulembera oludda oluvuganya abamu bakalongoosa ne bagamba oludda oluwabula gavumenti kati mwe temwagala bawabula ng'ate obuvunanyizibwa obusemateeka ye batuwa tulina okubawabula butulabe ebikyamu nga bigenda maaso tulina okubyogera obubbi bwa ssentebe w'omusolo okumenya amateeka obyaka n'ebirala munnange tujja byogerako kubanga kitukakatako n'abakulembeze naye ng'ate ovudde kufa abakulembeze ne bannayuganda so kireme kuba nti just bakulembeze kakati munnayuganda eyo ali ku siteegi eya bodaboda bwayogera ku bikyamu bamuyole gwe oyogera byaki oyo munnansi asasula omusolo sente ze bwe ziddibwa kubanga ateekayo omusolo kimukakatako naye okwogera ku bikyamu bino sabaga nti mwe temulina kubyogerako nedda tujja kubyogerako kubanga tuli bannansi neggwanga ffenna tulinamu omugabo ffenna temuli first class citizens second class citizens ffenna olanda omwana omuto awa omusolo newankubadde omuzadde yakumusasulira amata gagula kuliko omusolo kati naye alina omugabo mu ggwanga lino tetujja sirika ngaebikyamu bigenda mu maaso ate bannaffe abali mu gavumenti kino katukibabuulira gavumenti yonna eri siriyasi
yalibadde eyaniriza okugigolola timutukayo netusonga netugamba nti kino kitamu kigenda maaso temulina na kuyiga mulina twebaza nti bannaye sente zibbibwa waneteeka ti ebigambo ebyo bwe munaabanga temwagala babawabula ekintu mugenda kukkiriza kitambule kitya nga mmwe buli kyemukola kiggwerayo obuggwerezi. I think mwami gavumenti awumeetaaga mulongooseewo. NUP still weewamu awo abaagala okwesimbawo ku bwa LC1 ne ku Muluka balabiseeko ku kitebe ekyo era embeera ndooza Pavini Jimperumu tudduke lukwakwaya kadde katandise okubeera nga katudduka tugobaganya mpaaka awo ku mbeera nga bwebadde. Yes, kati kateeke kakatambi awo. Ekibiina ekya National Unity Platform mbakwasa manvuula eno ng'akabonero ak'obuwanguzi. Mugende tubeere abakulembeze ab'ensa abaweesa National Unity Platform ekitiibwa. A people power, our power, NUP everywhere, even in the LOCs, NUP. So, embeera yeeyo bwetyo bwebadde bigambo biwanvu naye olwakadde tukuyisizzaayoko katono. Omukulu ndooza kambalekereyo omwami ono Balamu operations ze yakoze mu district ya Bulambuli n'Embale yasobodde okuzinnyonnyolera. Era osobola okumpa endowooza yo ku nkola y'emirimu eya Honorable Minister Balamu Balugahala ne munne Minister Honorable Justin Namere. Akatambi ako Pavini koba otuteerayo mbasiibulire wano. Mpe endowooza yo ku bigambo bya Balamu. Mubere bulungi mweraba. Na 608 nga zo zibeera zaabwe. Buli government weweereza abajjako 608 zo zaabwe mu nsawo. Kati awo Edmasa twamukwatiddewo yatugambye ina abaana 1386 twasanzeewo just abaana 705 abali abalala nga bazimeketa. DEO, Inspector of School, Headmaster, akakiiko k'essomero batulamu ne balya. Bwe twavuddawo ne ngamba kankoleko sample ya secondary ne ngenda mu Nabumaali secondary. Nabo bangambye nti balina abaana 1000 naye twasanzeewo abaana 251. Headmistress olwawulidde nti tubala abaana yadduse emisinde. Ate bangambye headmistress ye mukyala wa CFO wa district. CFO atwala ensente. Ate oyo mukyala we wa Nabumaali kati nawe naye tajja kuwona. So twanzibidde nga DHO ali mukomera. DEO yagambye yabisente omwana we yafudde nemuteekako abakesi nenkuba emulago nti oba iri waliwo omwana afudde nga tebanafiira mwana munaku 4 ne tumunoonya bamusanze mu kibaalo bamulogi ng'atudde ne bamuyoola naye kati ali ku CPS. Bonna bagenda Kampala Anti-Corruption. Ne tuvaawo ne tunoonya omuntu omulala yabadde Inspector of Schools kuba takola mulimu gwe gavumenti efiirwa. Bwe tuvudde awo ne tufuna n'abakulu abalala babeera mu system y'okusasula aba auditor baani bakola mulimu ki mu district kujjako okufacilitating okubba sente za gavumenti ne bagabana obubbi bulina okukoma. Bwe twamaze Embale ne tukkirira Buduuda Bulambuli. Kyetwasanze Bulambuli ne agenze ne minisita mukwano gwange omukulu wange kada number 007 bwe twatuuse Bulambuli twasanze nga sente za bridge mufo gy'okuleeta adiko abalese black soil ne bateekawo ne bagamba eyo bridge ne bagamba ewedde minisita jangu ogirookinge ne bagamba ze nookinga Kalasiro ono bridge bagizimbye Wakalu ne bakwata omwala omutuufu ogubaddewo ne baguleka. So ne bazimba bridge ne bafuna tractor nekola ekkubo nti amazzi kati gayitemu eyo ye bridge ne bateekawo era amazzi twagasanze gatambula nagamba eyo bridge eyo naye nga wansi ttaka lya black ttaka erireeta lumondo omulungi ery'Ebududa mulimanya nti ery'Ebulambuli ttaka lya black liri ennyini eddungi erya volcano nga wosimbako ekikajjo kikwata. So ne tugamba town clerk wa Bulambuli ne town council engineer wa Bulambuli naye asasula sente naye agaba certificate bonna bakwatibwe badduse ne bajja kubakwata kuba ne DO yasooka kudduka ne tumukwata. DO w'Embale yasooka kudduka ne tumubaka.
so gwe buli adduka amanya nti Uganda mpozi bwogenda kudduka ogende Kenya nini Kenya tujja kulonayo. So twavudde awo ne tugamba nti tugende tulabe ku ddwaliro bazimba tooyi gye tuyita pit latrine naye nga wansi tewali kinnya kya pit latrine ne bazimba kungulu akayimba kali akayimba k'enkoko katwala miliyoni 7.3 tebakakuba na plasta ne bagamba mbu muntu wajja neyeyamba mbu bayiwamu amazzi ne gagenda ne gakkirira mu kinnya ng'ekinnya ekyokunaabiramu nga leero tekiriiwo naye saakirabyewo nagamba ekinnya kyazibikira ne mbabuuza kati eno tooyi oba akayimba ka nkoko kati we naye n'abagambye dokita yali mu mulimu ogwo n'abagulimu abasayininga ku ssente ezo bonna babakwate ne tugenda mu makubo twasanze oli nga leese ettaka emmyufu erimerako kasooli omulungi n'ebijanjaalo nga ye mu kkubo mukama n'atuyamba enkuba netonnya engato za minisita Simon Mulongo zasigadde mu tosi jjukira engato za China ennaku zino engato ya minisita emu yazigadde mu tosi naye yabadde alina peyi endala mu gundi mu motoka n'atumisa peyi endala n'ayambala ne mugamba kati minisita kati maramu amuwe bulambuli ono maramu ttaka myufu so kwe kubira honorable bya mukama Fred owa wax ampeereza ttiimu okuva e Kampala etwale sample y'ettaka eryo labo oyo maramu fe abayinza okuba nga tetumanyi maramu so tujja kufuna ripooti eyo ku Lwokubiri abo nabo bajja kusibwa ye engineer wa district y'obulambuli yabadde mubbi wa ttaka mubbi wa degree mba masters kuba yeyo olwambaze okubba yagambye amazima nti nabba naye sabba nzekka nono chairman omulonda alina omuyambi we naye yazimba lino eddwaliro twamuwa miliyoni 640 naye omulimu gwe yakola gwa miliyoni 4 biriwa kati yo naye n'adduka naye mbawadde amagezi bamuleeti ayewozeeko ogwo nagwo omusango ogugenda mu court Kampala anti-corruption court so wetubuulidde bulambuli ne tugenda ku ddwaliro nagamba nti eddwaliro yalikola bubi nagenze mazima nga eddwaliro mulimu butuyita ventilation nga timba weyingira mu ddwaliro wansi awo kuba ventilation ziri wansi ku kitanda ky'ekitanda nga weyingira timba eyingira bulungi nenona omulwadde nemulya n'agenda ne bagamba omulwadde yasigadde mu theatre naye nga timba yagenze yamulidde yakuse so kati oyo naye n'abagambye bamukwate ne contractor bamukwate naye agaba certificate nti omulimu bagumaze bamukwate tusobole okunoonyereza abantu abo batwalibwe mu kooti ate tetugenda kunoonyereza byakulekayo mbutuleseyo obujulizi mbagambye abantu corruption basigale muno mu Bugisu n'aba CID bagenda begatako n'aba CMI tubeere nga tulina joint task force n'aba health unit ne education unit zigenda kusigala mu Bugisu muno okumala wiiki endala 2 ba compiling fire egwa nga ugenda mu kooti fire egwa drone n'abagamba tujja kutambula ne drone bamulooza nsaaga drone weeri ate tetugenda kulya sente mutusirike mubanyisimanyi bajja kuntisatiisa tewalayinza nakuntisatiisa kubanga nze nina barracks ya CDF special forces barracks number ate nina ne gadgets eziwulira gwazi okungula ate nawaddeko ne honorable Mulongo gadget eyo naye ajambale oli wajja namugamba honorable kibiki ayambale kooti ye bulungi ajja kumulikodinga. We shall use that bribery approach you are trying to make to our officers against you gwabaleese olugambo. aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi 3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 4 3 Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82
ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera. Assalamu alaikum warahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulumba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga